na tugende mu kikadde olunaku olwaleero kalale ku Thursday kiro ate nagwa kabenje abaye anko yali ava mu Kavulu yali ali mu interview za tugende mu kikadde so ko omutuwe ate tujje mu nsonga enkulu ey'olunaku olwaleero Atashinda kawana mpulira kuba kati ebidagala bingi kakuba mutwe nshawunga mukatono naye kyonna kimanyirirayo ne bisandibwa eddagala naye okukulu kukunnuma naye nga ngira kunyigiriza okulaba nga ngenda mu kikadde kuba gye nadde mbeera ku pulakitiki okugundi interview ya kikadde naye nange siri muto nja kifiirira okuvannyuma lw'okuva ku gundi ku Sparkers n'abaana nembaga banvuge bantuuseko wali ku kkubo nfune boda ey'amangu nga naggya emmotoka yange gye nagirese naye wa boda ate nebayingiragana n'emmotoka oba yadde pulimo naye nga nayambiddwa agenza okulya okugulu kuyingiddeyo kakati okwandibadde nga kukusika bwenti nagenza okulya nga ekyuma kikukutte nensooka nkuulinga okugulu bakukwatidde eddala ekinyama nga kiveera ne kibikka eri ku bigere paka era n'okutambula awo n'okujja wano mu ddwaliro bankutteko bukwatiko naye nga nje neereese nga ntambula ate n'ekirala kati omumwa oguyimba kompulira mulamu tekigugenda kukola kola tulina tugende mu kikadde tusobola okugendayo ne Male Musajja ali ku Bat Valley Theatre so naye osobola okuba nga ogendayo n'obawagira kale